byalugayo akusakira ag'ebyobufuzi muga sayansi ne tekinologiya nange Joan Tambabazi agafa ku muntu wa bulijjo nange Madeleine Lakeer agava mu kooti nange Eka Cronal nga bwe gali nange Joan Comfort Agazu agafa mu palamenti nange Kisaakye John amawulire ag'ebyobufuzi ag'eddiini ag'ebyemizannyo wonna mu malingirire buli ssaawa 2 ez'akawungeezi. Ekibiina ekiddukanya omuzannyo gw'omupiira mu Bulaaya kirabudde abawagizi ba Bulaaya ne Russia okukomya effujjo lye baleese mu mpaka za Bulaaya awatali ekyo boolekedde okufumulwa mu mpaka zino. Abakulira ekibiina kino bataddewo akakiiko akagenda okunoonyereza ku ffujjo lino eryalumizza abawera. Ekibiina ekikulembera omuzannyo gw'omupiira mu Bulaaya ekya UEFA kitandise okunoonyereza ku buvuyo bwakoleddwa abawagizi ba ttiimu zombi eya Russia ne Bungereza nga bwatandikidde mu kisaawe munda ekya Marcel Oldport awateekeddwa omupiira wakati w'amawanga gombi mu mpaka za Bulaaya eziyindira Bufalansa. Abawagizi b'enjuyi zombi bagwanganye Malaka saakonokono n'ebintu by'abaneekulira jange oluvannyuma lw'omupiira okugwa amaliri goolo 1-1. Goolo ya Bungereza yateebeddwa omusambi Eric Dyer mu dakiika 73 mu kitundu ekyokubiri ate ya Russia neeteebwa omusambi Brzezinski mu dakiika 2 zayongeddwamu mu dakiika 9. Empiira gyombi gyabadde gya kibinja bba era nga Russia ezzaako ggwanga lya Slovakia mu kibuga Lille ku lunaku olwokusatu. Bungereza esamba ginayo eya Wales mu kibuga Lens ng'obuwanvu bwa mayiro 25 okuva Russia wegenda okusambira mu kibuga Lille. Kati Wales yekulembedde ekibinja bba n'obubonero busatu, Bungereza mu kyokubiri n'akabonero kamu, Russia mu kyokusatu nga nayo n'akabonero kamu, saako Slovakia ekwebedde nga terinayo kabonero. Ku Kingdom TV amanyi ag'ebyemizannyo nze Brian Katende.